ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Kristo Yesu yebazibwe, abaweereza ba Katonda mwenna, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mwebaza okutuwa omwoyo we okubanga tukulembera n'atusobozesa okubanga tutambulira ku kkubo ettono effunda, ekkubo erituyamba okubanga tuyingira obwakabaka bwa Katonda obw'ekitangaala. Twebaza Mukama ku lunaku luno lwaleero lwatuwadde, era tusaasira abayise mu mbeera embi yonna, abalwadde tubasabira, ate nammwe abakosebwa mu ngeri ez'enjawulo, abatwalibbwako ebyammwe, nammwe abalina embeera eri wano nawali nga si nnungi ey'obulamu bwammwe, tubasabira. Tusaba nammwe mutusabire nga naffe bwe tubasabira. Mpa nga bwe nkuwa tusobole okuba nga tutambulira wamu. Kyonjagaliza kyekyo kyennyini kyange kye mba nkwagaliza, tusobole okuba nga tutambulira mu kkubo eryo Mukama lyateeseteese. Olunaku lw'olwaleero Saamu Sebo tukwaniriza ku mazima mu Kristo Yesu. Kama yebazibwe. Oba ekitiibwa Sebo. Nakati mwamunyaniriza bwaniriza nali koko. Andi kati olaba gwe mundu gaffe okusoosa okukyaza. Okukyaza. Nene mu lukuŋŋaana luli naliyo. Ne mukuŋŋaana waliyo naye kati ekyo kyali kirala. Kati ali na kino kirala. Amiina. Kati ate wano nkulesenga munnamawulire. Okay. Kati sigenda kwogeranga Saamu na Jeremiah, njagala kugana munnamawulire. Okay, sikumanyi. Tomumanyi sikumanyi. Kale taata nze wendi. Abatulaba mwenna mazima mu Kristo Yesu. Nsonga nyingi ezitambula wano nawali. Tetwandyagadde okubanga tudiscussingako okuyambako abamu. Ddala ffe abalina abaana. N'abo basuubira okuzaala. Kubanga kyemmanyi bw'oba olina omukyala osuubira okukola ki? Okuzaala omwana. Ate bye tugenda okwogerako bisobola okubanga birina bye bigattira. Ate newootaba na mwana oba newoba tosuubira kuzaala olinayo era baganda bo. Olinayo baganda bo. Olinayo n'abafamira olinayo abaana basisitabo, olinayo abaana babaganda bo. Sebo Saamu nga sinabagenda mu bingi. Sebo nsaba osooka omubulizeko ku bantu abo. Banaye mbabuuzaako abalabi b'amazima mu Kristo Yesu. Amazima mu Kristo Yesu nno muzze n'amaanyi. Muleesa amaanyi Jeremiah. Naye katusabe akalimi we mukatadde mba mutambulira. Mutusabire busabizi. Kyola ngene tusabe. Tubeebaza ebirungi bye mutukolera ffe ng'aba Unique Media. Amiina. Simanyi oba nzikirizibwa okwebaza. Okwebaza? Okkirizibwa Sebo. Njagala kubeebaza amazima mu Kristo Yesu obubaka bwantuukako obw'ebitaala. Omukulu yabutuusa nga tabutoddeeko wadde obbongerako. Era babulire nti tukyetaaga. Ebyo tukyetaaga naye munnange eyampa bino tomanyi ayinza n'okutuwa ebyasoke twebaze bino. Tukyetaaga naye at least litwalina 0 kati tulinawo ebibiri. Twebaza Mukama kubanga so tusaba n'ebirala. Webaza Mukama kubanga munaye mulimo guno kugasa bangi. So Mukama batuweera omukisa. Njala kutumirako ku mugagga Luutu. Fabiola mugagga Luutu njala okujjukiza bampita Samike. Amanyi. Nze Samike sirina nnyo obuzibu. Saamu bangambye tulina emisango wano. Ejaki soke tujjewo egyo nga tutalaga program. Ogusooka abaana b'amazima mu Kristo Yesu wabayisaamu eggaali sooka otereeza ekintu ekyo. Nagamba ki? Wabagamba musimanya tebambala buntima tereeza ekintu ekyo. Amazima gali bwe gati. Abaana b'amazima mu Kristo Yesu baganda bange. Ekyo kituufu. Bakulu bange, bato bange, bakitange, bammange. Sosola bayisaamu gaali.
naye kye nayogera ndoza kankirezemu katono terezamu nali ngamba nti ekidefining okwagala kwa Kristo okwagala keri Kristo si kwerumya tibona abeera si butagula lugoye lulungi si buteesiiga bizigo si kukaaba nnyo si kulabika bubi kubanga waliwo Jeremiah abalokoka nga bakulabyeko bulabi just ngalabye embeera Jeremiah wakati yadda yakyuka mulokole olumu asikirizibwa for that ekigambo nakiyigira eyo naye ngaeyamusika akubakubanya ebifaananyi Jeremiah we yali afaanana luli ne kati waafaanaga kituufu Katonda akola olina kwayogedde nonzijukiza omanyi nyina obuntu bwendaba omusajja omu yaseba yali munnakatemba bwatuuka nakuwa emizanyo gyawe ginnakatemba asalawo ajje mu bulokozi aweereze Katonda kati abamulabangako baalabanga ali mu komedi we naye nga tebamanyi nti yakola ki akyuse so bamala okulaba neeyisa nga omusajja ali consistent omanyi Samuel otugamba nti wakyuka netukikkiriza era mbabuulireko omuntu bwagamba nti yakyuka tomuwakanya gwe muleke naye embala n'ebibala bijja kujja biraga ate tebyebikka tebabiziyiza era ojja kumanya nti ono gundi tetanaba so ono abamazima mu Kristo Yesu abanfuna obubi ekyo nkitereezezza amiina saabayisaamu gaali saabavume yatuusa amawulire yatuusa makyamu toyanziza nnyo toyanziza ssebo okutereezaamu awo naye nja kusooka okutegeezaako ku balokole kano kagende eri abalokole abasusse okukola katemba mu bulokole mukyaki mukyaki ne ku nguudo nga mulowooza tuli mu kusaba naye nga twafuuka ekyerolerwa waliwo kenalabye abakuba ssama mukyaki kumpi omukyala nga ali bwereere akubye obusolosolo obukolebwa bungi butufudde okuba nga tuli balalu bwonna gye muli abalokole obulokole buno bwandibadde bwa kitiibwa nga buli obulokole bwasooka omuntu yeebuuza nga naye oyo mulokole yakoze ekyo ekitegeeza ki omulokole tasobola kukola ki kankyogereko katono bano emulekerawo okukaka abantu okulokoka waliwo yajja olw'empaka gwe naawe andaba tebakusika lwa mpaka so wajja weeyagalire wajja okooye wajja ozitooleddwa oyagala bakutikkule mulekeraawo abantu abakyagala okwetikka ebintu nga tebannakoowa temubakaka batikkula nalabye ka vidiyo I think gwe yakandazeera ak'omukyalo yabadde ku luguudo ku luguudo bwakubasama bwakola bwati bwakyuka akutte bayibuli mu butuufu we mba siri mulokole oyo nga yalina okumbuulira enjiri sirokoka kubanga abajjirayo ddala ekifaananyi kye batwogerako nti we tulokoka tufuuka basiru nabalalu nakyogerako Katonda emabega nigamba nti obulokole bamuyana yabuyingiramu katuulikikanga balalu kubanga yatambulira awo kubuulira abantu bali awo bamusekerera kati naloyo n'essero yajja kugamba mmwe temumanyi kyakola mu nsi y'omwoyo oyo kati akola mulimu gw'amaanyi olimba Saamu tuyitidde eno n'eno bw'atulaba era gw'atuwuliriza agoberera amazima mu Kristo Yesu n'abalabi ba Unique Media mwenna n'abali mitala w'amayanja era mitala w'amayanja naye baŋŋamba nti mbowe Kenya toba mitala w'amayanja bune Rwanda kati ab'Ekenya tubatumire ng'ab'Ekenya n'ab'e Rwanda bali mu nsi za wabweru n'abali emitala w'amayanja bw'oba tobuuse nyanja gundi eyo nnene nyanja oba tolina nyanja z'obuuse lowooza tobeera mitala w'amayanja toba kati ab'Ekenya tebalinayo babuuka naye ate ab'Ekenya bali mu nsi za wabweru n'ab'e Rwanda mbu webutuwe mu nsi bako ebigambo kakati Saamu nakunoonyezaako kubanga oli munnamawulire yesebo
atera ddala wasomera ddala amawulire nkimanyi gwe mulimu gwange naye neŋŋamba nti bino ebintu bineetaaga okubuuzaako oteeka okuba nga wakolako ku lisaaki ezimu ate bwe najja ntunuulira meseji z'okuva emabega wakolako interview ku basiyazi wakola ku Elisha Mukisa waliwo n'omukyala omukazi naye ng'alinga mukyala yasiba enviiri gwe wakyazaako kyemmanyi bw'oba oli ku Unique Media osobola okuscrollinga n'ogenda wansi vidiyo ezo zikyaliyo simanyi mitwe gigiriko naye Sami yakyazanga abasiyazi ne banyumya si basiyazi bokka nakyaza abasiyazi nakyaza yava mu busiyazi nakyaza malaaya nakyaza kifeesi n'abalala kakati ne kifeesi yaŋŋamba nti babulaaza be basinga okutya basisita be bakuba ennyo sawuti kyolaba be bajjako switch ennyo switch bazitwala nozikira babulaza bababba ne basirika naye mu basisita babanyakula baleekaana sawuti kati switch nozikira abaana abo bannange kakati nzize nendaba bwe ndaba interview zewakolako emabega kindeetedde okulowooza nti osobola okuba nga olinako information yemu etusobola okwogerako okubaako betuyamba waliwo obutambi obuli mu kutambula ku media aba TikTok abamu babulaba kubanga siri ku TikTok ninaye ku simu yange nadde ndyawo waliwo akakola ki akasindikira nembuuza niwaayo obadde ki lwaki osindika ebintu bino nagamba mutuyambi ku lw'ebintu bino na bino naye nga kuliko omuvubuka omu ali mukola ebisiyaga ne munne era nga alaga tali yekka nga kigurupu kikola ki kiwera kati ate ng'ovudde kwako waliwo n'akalala ng'omusajja n'omusajja omusajja anywegera oli naye ng'ate ono eyabaddera mu katambi ng'ali awo atudde ng'abalaba ate yennyini n'avaayo n'abikola ki n'abyegaana kati awo wenjagala tukole ki twogere kubanga ebintu bino si bwe busoose akusiki kasoose okukola ki bizze bibeerawo ate n'ababikola ne basigala nga bayinaayina nga bakola bye baagala era nga emize gyabwe gyonna basigala bagitambuza mu mbeera zaabwe so ekyakumpisizza saama olunaku lwolwaleero tubeeke engeri gye tunnyonnyolamu ebintu bino okutuuka okuvaayo ne bitabika bwe bityo bitandikirawa twagala tumanye soosi yaabyo main root yaabyo bitandika bitya kubanga kyemmanyi nti omwana tasobola keera ku makya n'akwata katambi n'akata ate nga abaana bano bakulaga nti tali omu tebali babiri gurupu nnene era nga bawagana okuwaga musoko muleka aseseme musoko kole bwoti wakitegedde so ffe ng'abalokole ekyo ekikolwa tukivumirira era tetukyetaaga ekituufu era twagala okutaasa abaana baffe obutalina bikolwa birwa ebyo oyinza okuba gwandaba nyinza okulabikika nga avudde ku mulamwa era abamu we balowooza nyinza okulabikika nga avudde ku mulamwa naye omwana wo n'owange betuyamba olwo nga bagamba ovudde ku mulamwa otya bangi kusinziira ku buli muntu alina entegeera ye era buli muntu alina okumanyako nze sisobola kutegeera nga bw'otegeera kituufu ate nga tosobola kutegeera nga bwentegeera kizibu kyeba buli muntu mugagga nnyo mu ndowooza ye era buli muntu endowooza ye bwe bugagga bwe weebale nnyo toli mwavu mutwe gwo bwe guba omwavu okitegedde so njagala Saamu engeri gye wakola ku mawulire n'abantu bano bajja ku interview ate okuba nga bakwa tricks nyingi nyingi kubanga nawulira obuuza ebibuuzo kati leero nze ntudde mu host onzijukizza ekisooka kino njagala kukijjawo era njagala kubategeezamu abalaba ffe ng'abalokole tukkiriza nti Katonda akyusa abantu naye ate njagala kubajjukiza nti
oyagala toyagala waliwo abalina okulemererwa bwetuba nga tuli bakuyingira gulu njagala otuula okkirize ng'omulokole ti waliwo abalina okugenda mu ggeyeena bwe kiri oyagala oba toyagala ne wonaabuulira enjiri n'ogisulako n'okola otya waliwo emitima nga gyo giri solidi gyasalawo tolina kyotugamba waliwo emitima egyakaloba waliwo nyumiza faraawo luli nti byonna baabikola ng'akalubye temujja kgenda kitegedde ate ne basalawo gende yabagamba kale mugende aga temubaako kyemukwatako n'ekimu so waliwo emitima gyo nga gya waganyala nga gyakaloba njagala babuulira ebisiyaga oba mukyagala temukyagala ebisiyaga tebigenda kuvaawo anti nkubuulira ebisiyaga tebigenda kuvaawo byaliwo era biribeerawo bweyogera bwotyo nzijukiza ebyawandiikibwa n'ebyakolebwa mu ndagaano enkadde kubanga nzijukira Mukama Katonda yazikiriza ekibuga kiramba ekya Sodoma n'awonyamu famire y'omuntu ogwo mu kibuga ekiramba bamuyitanga Luti naye ku bonna be yawonya abaana ba Luti baagenda naye mukyala we teyagenda lwa bujeemu kubula mabega webale so obujeemu eva bujja baawo kakati obujeemu osoga nti tokwata wano olina iwanyini wakola ki ate kyenzikiriza nti Mukama bwe yazikiriza Sodoma ne Gomora ekibuga ekyo tekyasaanawo naye omuzimu gw'ebisiyaga tegwavaawo yazikiriza abantu abaali bakola omuzoogo omwoyo ogwo gwali tegunnasalibwa musango ne kaakati tegunnakola ki tegunnasalirwa kitegeeza weeguli okusobola okuba nga gukyakalanya baki kati kankubuulire wemba seerabidde lwaki ngo ebisiyaga byaliwo era bikyaliwo tojjukira omwami gwe basingisa omusango mujjukira ono gundi pastor Male kati Male Sempa babasingisa n'abalala ne oba ne Mitala not so sure babasingisa omusango bawaaba omusango nga bawabira Pastor Robert Kayanja omusango mbu mba nkoze mweso bibanantereza ndowooza ne gubasinga oba tebalina mbu bujulizi bumala oba ki ne babawa ekibonerezo ekyokukola community service amuwulirako Pastor Male bambi ngakyo era bamala abo bagendanga ne balongoosa oba mulago bawa ku bwereere kyekibonerezo kye baabawa so kitegeeza allegations we baazikola ne bagenda ne mu kooti tebabijja mu bbanga tegeeza byaliwo era waliwo n'omwami gwe basingisa omusango omusajja ono omukulu oba ye Chris Mubiru gwe bagambanga mbu yakozesanga abaana n'obutambi ne bufuluma nga abakozesa obutambi bwo bwafuluma bwali bungi ab'omupiira abali mu mupiira bajjukira jjukira ne mukwano gwe Mutyaba yali amwogerako nti yakozesanga abaana so mbadde ngezako okugirayo background etejja tomala saa anti nkugirayo ndyoke nzije wano kulaga nti bibaddewo emabega nga weetuli nga tuzaliddwa bibaddewo kati weebiri ate naffe weetuli era naffe weetuli era bijja kubeerawo nga tetuliiwo ekyenjawulo ekikyuse ennyo nti baabikoleranga mu nkukutu nga n'ababikola bennyini bamanyi nti biswaza nti bikyamu babikolera mu bubba ekyenjawulo kati ekikyuse baagala kutukkirizisa system eyagala tukkirizisa nti kiryoke omuntu okukikola publicly tinewoomanya nti Jeremiah musiyazi nga tekikutiisa nga onawulira nti Jeremiah yeebase n'omukyalo oli tuyinza okukitwala mu mbeera nti Jeremiah aba akikoze nga mufumbo n'enfumbo eba discussion ndala ya bwenzi okategedde naye tekiwaawaaza nnyo ng'okiggyeko obwenzi singa Jeremiah si mufumbo nga n'oli si mufumbo probably we kibaawo tuyinza kondeminga
maybe emitendera tebagigoberedde okutuuka okwegatta lwaki yandirinze n'amuwasa you know ne tekiwaawaaza nga onawulira mbu Jeremiah yabadde ne Sami okategeeza kirala kati baagala tukkirizisa ekyo nakyo tukikkirize nga kiryoke tekirina buzibu embu nakyo tukiteeko discussion nti bannaye wadde Jeremiah yabadde ne Sami lwaki tebaalinze ne beewasa oba bantegeerako enjagala okujjayo bapapyemu baagala tukkirize nti kiryoke tekirina buzibu weebale nti nebakera nakikola talina musango era ng'osolokera ku makya n'okyala mu famire nga mulimu taata na taata nga kiryoke nemutuufu nedda so kyebaagala so byo bibadde bikolebwa naye kati baagala bitukuba tinaffe gyetuli ate mutukkirize nga we tuli ffe Katonda yatutonda tetugenda kikkiriza kati obusiyazi n'ababikola bennyini bamanyi nti bibi ensonga lwaki toyi tebagizimba kumpi na nyumba bagiteeka nti ekiva mu gundi si kirungi abantu bedda munnaye okwata toyi ne bagiteeka ewala tebaali malala wabula baali bamanyi ti toyi wesemberera ennyumba wajja kubaawo ekivundo era gwe obeera ng'ewammwe eri kumpi togamba nga mbu mulembe nedda muli baavu bwava akataka katono bwe kiri naye nga mu nkola enkadde toyi yabeeranga wala obukyafu bubeera oddawa so ababikola bamanyi nti bibi bakimanyi nti bibi kyobola n'okubyogerera babyogerera nnyo olaba Saamu ekintu kino nze nkiwulira naye nga sikimanyi nnyo kubanga nze mu system gye natambuliramu saabitambuliramu nnyo sibimanyi era tebibaddeeyo nga nobifuula topic ku channel oba ku TV mu discussion nga it is a disgrace naye ekintu kino bakizimba batya okubanga kijja kikula nekituuka ku ssa ng'omuntu alina n'okukwata essimu n'akwata kamera neyeekwata ng'akikola yennyini anti kati kyembadde njala okukulaga nti tukkirize byaliwo biribaawo era bijja kubaawo naye kyebaagala otukkirizisa nti biryoke omuntu okubikola yes obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Oli yandibuuziza nti omwana oyo atuuka atyawo kubanga taswala na kuswala ne yeteekamu kamera ne beekwata nga tunatukana kwekwata
ekirowoozo gyakijjanga alaba okufuna abo buvumu nti kino nsobola okukikola kuba nalabye ka vidiyo manyize seekoza nakalabye emirundi egisukka 5 netegereza mukama yebaze amiina ezijja kwefuula mbu sibitunuulire ebyo nabirabye mu ka vidiyo ekisooka mpuliramu ekigambo ekigamba muleka asooka aseseme kakati eyonze mu ndowooza yange ndabanga ne gwe badde bakozesa babamu kakabukasi ebanga reepu kubanga omuntu eyeyagalidde atuuka otya kussa bwe lityo okitegeera ekirala kye nawulidde mu vidiyo omwo nawuliddemu ng'ono ayogera erinnya ly'ono eyeegaana oba nze yawulidde obwo gyabaddemu nakiwulidde ng'ono ayogera erinnya ly'ono akola ki gundi naawe n'ebintu bye ebya penetration kusinziira ku kintu ekirala kyabadde baseka kiraga nti teyabadde omu babadde bamukozesa abasukka mu omu kati chances are high nti kano akaana ke badde bakozesa bakadragingayo kabadde kapya wekuba kukwata bakakutte ki bakita ti abantu abangi kimanyi bakyoge mu Luganda manyi walosole gye nakoze omwana n'aŋŋamba nti waliwo mikwano omuyimbi omu mikwano gye gyamutwalayo ne gimukwata kirindi bamulya kakota kati ne bamulya kakota omuwala tajjuke babaali bameka banyi bagaa nti bamulya kakota fene owedda teyalindanga kambi bakubangako ki kati oyo omwana yandabikidde bamulidde kakota oza natuuka nayagala nosesema naye nga tebamutta naye kale n'ozaala omwana n'omuweerera n'omuliisa n'omulabirira n'atuuka kussa erikwata akabi n'akateekeyo kintu nno ki bw'okiwulira kyesiwaza kakati tutuuka tutya wano kyenjagala kubanga bano balokola balaba batulaba basabi naye tebamonitalinga baana baabwe ate nno kankuwulira obusiyazi bujjudde mu baana babasumba mu baana balokole bwe basingamu obusiyazi okakasa mbabuulira amazima ebisala bwakolerangamu amawulire biri wakolako investigation anti yes ng'omwana akulaga nti eyo kyaki ogiraba nti avubuka bonna oyo ali ku kituuti olaba oli ali ku nnanga oli ali ku abo bamusumba tobakwatako bajjudde omwo babe naye ng'alinawo n'omukazi kayira ngamba olaba abo batudde awo mu maaso oyo omuwala oyo olaba asho omuwala kati abo bamukyala musumba kazekola nkiddemu ozoza kinsimattuse nedda omwana akugamba mukyaki temubamu omusumba ne mukyala musumba naggamba omulenzi oyo akuba ennanga omulaba oli owajjita omulaba mulengera kakati oli avuunula omulaba abo bamusumba tobakwatako kati oba okyawunikira oga nanga tomusumba nedda naye kati oli asho omulaba nti oli eyayimbye praise and worship abakulembera omulaba nti abo bamukyala musumba tobakwatako nesaamu nkubuuli awo wetutuuse gwe tewewuunyangako nti emyaka gyonna nyabanga bavunaana omuntu ekintu ky'obusiyazi naye ng'omukyala taseguka ekyo nkirabyeko bayiza obudde ne bagamba obeera supportive wife omusajja mukyala supportinga mu bulungi ne mu bubi ajja kubeerawo ninga ndabanga ekikolimo kyenyini kyemuba mutambuliramu kubanga n'omukyala naye alina engeri gyetaasa yabimanyira yabiraba abimanyi temina kyemwogera kipya abimanyi naye kati alina okujja mu buno obwana neyegategatasuiving wabeera nga tali ku bawala ba mu kyaki alina bubulaazi obumalira emirimu
aho wetuli nga basigaza kuuma kifaananyi because mu kwawukana kuno baluzinga bingi banandaba batya ekyo nno kisudde bangi banandaba batya so mu process y'okwagala okutwagaza ebintu bino balowooza omanyi babitegeka batula ne bateesa abaipushinga mulimu n'okutegeka ekisooka omwami omu I think Bill Gates oyo yagambako nti abantu bayitiridde obungi nga bayitidde obungi yabateeka mu tuzaala nnyo ne Bill Gates yali ajogana era ne bakola estimation simabiki mu mwaka weguti tujja batuyitiridde kati batandika okuleeta zi program eziziyiza ku bantu okuzaala kyolaba embasa erabidde oba mu nsi ki oba bakukkiriza kati kuzaala baana babiri nawulyako gundi bayali siri so sure nange sigikakasa bulungi baana aba babiri bw'olina okukomako bw'ozaala owokusatu awo simanyi oba bamutta oba bamukola ki oba bakusiba I don't know naye baana bameka babiri mukama nga yatuwedde tuzaala betwaga bo mu nsi yaabwe ndowooza balaba basusse yerema yamuzadde nnyo okitegeera kati era baleeta byonna family planning baleese biki kati ndowooza ne balaba nga tekibatuusa ku nnamba gye baagala wava ne family planning kizaala gumba bivaawo kizaala gumba gira kano gezaako kutangira omanyi we baba baleeta ebintu ebyo edda bwe nabeeranga omuto we nalwala nga balina eddagala lye bampanga oba bwabanga bwa ready neba nga basimiraninzeeko akantu akaba kawoomerera kabanga kakwinini bagiyitanga kwinini naye ngawoomerera kungulu naye muganda wa wogirwisa mukama kati omulabe watyo waleeta ebintu akwata ka kwinini n'akatika kakawoomerera ku ngulu kati n'alyoka akakuwa kati omala kalwisa mu kamwa n'otegeera nti kati family planning bajja mwogerera kitu manyi kakati opulaninga ozadde otya era bakuwa factors nga ntuufu ebyaddala nebakebera n'omusaayi naye tebakulaga byereeta tibakulaga effects side effects tebazikuwa bwe batyo bakivuga tebazikuwa lwaki simanyi era mbadde nsaba mu abasomesa ebintu ebyenjawulo ebyamadagala ebyabaki bwe mumala osomesa eddagala eryo eddungi ennyo lye muwaana kyerikola ne side effects omuntu zimugambe timunnange woolimira likola naye ojja wuuma omutwe ekisooka nze kyenjagala ku basajja bakola sigala baba balungi babikuteerako bagamba nti bw'omunywayo era lodekako amagulu konna nga gabbula nga gagize naye nosanga profesa nga akasomya ati eyasoma abisomesa n'abaana mu kiraasi bannanga avoid smoking ng'anywa kapaketi olunaku ye awo omulabe watutuusizza so kati baatuuka ng'ennamba tebamala ennamba ndowooza tebatuuka ku nnamba gye baali baagala kwa mazima gali nti ekizaalagumba I don't know bakita kizaalagumba mu Luganda kizaalagumba kyaliwo wano mu Buganda kyaliwo naye nga kyakusiba ndowooza tekibatuusa bo we baagala ku nnamba yaabwe ate n'abaali bakimanyi bamu baafa abaasigala batono abasobola okituukiriza exactly amazima nti wokozesa nnyo ebintu ebyo sigamba mwe banza okuddiraagana wokikozesa ennyo mpuliddeko cases nga oyitakyasobola funa lubuto kituufu cases nziwuliddeko n'olira nti oli yafunye ebizimba mu lubuto kati ebyo nabyo babinnyonnyolenga abantu natukiseera okubanga abantu batuuka n'omugjamu n'abaana mugaa eriko obuzibu exactly bagijjamu nasigalawo nga kiwowongole takyasobola kuzaala mwana n'omunsi kati ndowooza baatuuka ne baga kati tupushinge kino because okuzaala weetaaga ekitonde ekisajja n'ekikazi kati jjawe kati funa kisajja na kisajja
tosobola kuzaala. Osobola zaala. Tosobola. Funa ekikazi n'ekikazi. Tosobola kuzaala. Kitegeeza okuzaala kuno. Mugenda kufuna essanyu lye mwagala negenda kukomaawo. Kati ate n'ekirala tebakugamba kibi kiri mu bisiyaga bino bwe baba babikunishiyetingamu. Tebagamba nti oyinza okutuuka nga munnange olina kwambala pampa. Waliwo omukyala omusajja gwe nalaba n'agamba mbuye kati babasawo abagambye bali bummonde weebale kubanga emmere esobola okutuwanira ekyenda kirimu obunafu. Teyakulimba. Era n'agamba bo bambala pampa era emmere gye balya bummonde. Nituuka okusaawa erityo okubanga omusajja omukulu muyambala tebakikugamba. Ate ode n'abakirimu olwedde nga bali mu mbeera eyo nga bazambala. Waba initiatinga abaana abato bano tabagamba nti munnange nze kyendiko. Babanga olaba obulwadde bwa mukenenya bwasooka okuluma. Buli yalinga akalina nga tagamba tayogera. Kyekyajjayo omusajja omuyimbi omu yali wakanamukamu okuyimba ku bulwadde obwo. Weebale. N'agamba nti abantu abalwala obulwadde buno balina ettima. Nga teboogera. Nga kyafunye bw'amanya nti afunye obulwadde agamba nange sigenda nzeka. Wabula kati bazze bakisomesa abantu okujja manya nti omulwadde tusiiga atali muki mulwadde. Bazze babasomesa mpola mpola abamu naye baasigalayo. Ayagala kyafunye n'akiwe kumala kuba ye teyabujja ku nte. Era naye agasaawujja ku nte. Nange baabumpa buwi. Okitegedde? Kati bw'okyogeddeko kinzijukiza embeera eyo ey'abantu abaasooka. Abantu abaasooka baali tebannayingiramu nnyo mitimatima. Naye nga gyalimu egiri. Ngambi baali tebannayingiramu nnyo. Kyolaba tulinayo era abamu abaavangayo. Ne boogera. Bannayinza ndi muki? Aba yali muzira. Yali muzira era ensi yamwogera. Kati wano owulirayo bameka? Tewali. Afuna leero ne mulyange nkyakukuta. Nze nyina abantu bemmanyi ku kyalo kyewaffe. Ng'omumanyi omusajja ebyaddala. Dokita ayina keyaŋŋambye. Yaŋŋamba nti kati abawala baayiga nti tusooka kwekebeza. Kati abasajja bangi kye bakola kano abawala bakategeera. Omusajja wagenda okugula zi stripu z'okwekebeza agula za musujja. Kati naawe jala weebuuze eyo oyawula stripu ya siriimu ya siriimu neyo omusujja oba tobyawula. Kati era ddala nga jabuleeta nga mwekebeza mwina nga muli negative waliwo alina siriimu obulwadde kumwe ate kali kakebera siriimu akaliwa kali kaleese anti tekakebera musujja naye gwe tomanyi. Nkugambye batono abaawula stripu za siriimu ezikebera siri nezikebera omusujja. Batuyambe ku ekyo baze tuteereyo tuzirabe. Okategedde? Kati omusajja nze sebakana musajja nga ebyaddala nga tetwekebezagawo nga mugenda ku dduuka ku ddwaliro. Kati omusajja waagula strip agula za musujja. Kati ate ku mwenna tewali alina musujja. Era nga muteekako omusaayi nga bulaga negative mwenna muli balamu temulina musujja gwa nsiri nga mugenda. Omusawo yaŋŋambye abasajja baafunye etteeka eyo gye bakozesa naye ate yatabbu ng'otwala kintu kyo. Akitegedde? Kati kijengeza okulaga nti kati golowooza abalowooza we batyo bakirowooza bo nga bo. Wabawo omwoyo ogubagamba kati olaba kati gula za musujja. Kati olwa moment noono omuwala gy'abaamu ate olaba ne beekebeza abo boolaba abagenze nga beekebeza baguze butuufu abamu tebakalinda. Kiki ate? Simanyi kibabaako naye ndowooza baba bapapa ki. Nina mukwano gwange wa booda awo era naye wafaawo naye yaŋŋamba ekintu kyasize mubeera ekizibu mu bulamu bw'ensi eno ogenda okumukebera omusaayi. Abasajja bamuggyako omusaayi bamala omuggyako omusaayi noganda gumiikirizaawo tukebere tulabe. Naye nga abadde adi n'abawala nga bana
yalwabula ngana ye natuula ndaba basi bwavaayo mba mmanyaze kumwa akuyitako obuyi naye ng'omutima gumukuba gujula kubuukamu era yangamba kyasize okubeera ekizibu ku nsi kuno kwekebeza ng'ebyuma bye bagenda okukebererako birwawo bayinza okusanga ng'okutuka kate waliwo bano abeekebeza seefu gundi mbubeekebeze abeggalira mu nnyumba ne beekebeza muli babiri musobola offa anti mbookawo b'eddakiika 30 tekecyangamu kati obuzibu bujjeko ekyangemu kaleeta kasala obuntu bubiri biza okufa nze waliwo yaŋŋamba era nalida ku ddagala eryo erya omanyi ozuula nti weegasse n'omuntu alina obulwadde okitegeera mangu balina eddagala eryo lye bakuwa oba ye pep oba prep kwebiza ebbiri saawula olimira era woolimira kikutangira tofuna obulwadde kawuka kaba kakyali kato simanyi naye kasita otegeera before 72 hours size ennaku 3 the earlier the better naye eddagala eryo olimirira ennaku 3 buli lunaku nga weekengedde naye musajja wange yaŋŋamba atuuka okumira eddagala eryo avaawa kulimira bagenda okwekebeza obuntu obwo bakaguze bataddeko we balya wali emmere nga we bakalinda bagenda okukatunuulira bati kakasaze kamu kati mubabalamu mbwawo nga bakola mirimu kati okumaliriza emirimu agenda okudda okutunulira akantu nga gwabadde naye kasaze ogwokubiri wanyi njogere teyange noseka singa beba mmere ogisesema beba mmere nsanga nitanasi ozanya tojukira musajja ffe gwe twakolako oli alyokagembu agenda onyigalika ku muntu nga oli omuntu aguli agonda nnyo nagamba okategedde agenda otutuuka ebagamba munaye omukyala mulwadde naye nga yatugamba ngwe bagamba nti mulwadde teyenyonya namuyadde manyi ye nga yeye ono yatuuya ne baketi katonda yejjule owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 so nga tuzzeeyo wali ebyo no tubizekeramu naye funamu ekyokuyiga ate kati ebiseera ebisinga abatulabo balaba puroguramu zijja kubayamba kubanga bino ebintu byetwogerako oyinza okuba nga babadde bagenda kukikola oyinza okuba baali bakikozeeko oyinza okuba nga kiyinza okujja maaso awo nogana naye katugende mu ddwaliro era njagala babuulira genda mu ddwaliro obuuze bakulaga esitwipu ekebera omusujja n'ekebera obulwadde obutegeere obitegeere oli bwagireeta obenga osobolabulaza eno ya musujja ate n'ekirala mugenda okwekebeza mbadde mbasaba mwewale buno bukiriniki mugende mu kiriniki ennene mugende mu ddwaliro lyennyini babaggyeko omusaayi yes bakuteeke mu byuma ng'osomere results ezikanga n'okkirize nti zezizo ate gwe sisita tokkiriza Jeremiah waba akufunye kutwala mulirye eddwaliro olumu babayo n'abantu baabwe nti muleeta mu buli mbeera Jeremiah ojja musanga ali negative so olumu gwe mugambe njagala wano ate nawe bulaza n'abawala bafuuse sharp nabo balina abaabwe kati wemwe musobola mufune eddwaliro nga liri nyuto gono si yalironze nawe si yalironze gye mumanyi nti lino lyo so samusoko tuvugo tuzzeeyo wali kati ako mufune emeezi okuyiga zo musajja bagula kati za musujja ate nange mbadde sikamanyako era nkubye etteeke
buli mbeera kabaka jalaga negative muna tewali alina musujja gwa nsiri balamu kati musujja gwa nsiri mba mwagujjeewo webale kati tuddeyo wali kati abasajja mu ngeri ekyokwagaza nagga emishoni yaabwe jakukipushinga kibeere nga kiri nomo tosobola okupangisa ku muzigo nga manyi bali basiyazi bano balyoke nga tewali buzibu jukira wano ffe tubadde abamu bababoola nobaboola babiyisa mu mbeera nga nnya esooka bamanya bajeremaya bano abakuze tebatuyamba kituufu ekyo kati jeremaya oleeyo tebatasobola kukugamba batasobola nakuwa matu sisobola nakuwuliriza weebale kati bamanya abo bakuze tulina tutunuulirawa bato guno omuzannyo baguzimbira ku baana because omulabe ye tabeera mu short term plan long term abeera wala alabira wala kyagenda okukola mu 2035 yatandika ddo kiteekateeka nga mu 2020 kyava eri wansi kati ffe abalokola obuzibu bwe tulina ne tuba tukuba emizimu gino simanya tusaba simanya girinnyirire simanya kuzisabira ffe tetusiguukulula tutemako matabi mukama njitema tema dagoni okitegedde dagoni w'obwavu gisiguukulule kati bano abasajja kyogezako okunyonnyola saamu nti bo bazimba ekintu kyabwe nga kirina omulandira bakiwa omulandira kati ate ffe eno mu bulokozi tutemako matabi kino ekyoko ngo tulabira nti nakyo kijja kudda mu kimere jukira omulandira gukyaliwo jukira kati bwe kimera kifuna amatabi kitandika okuvaamu ebibala ne balya matabi gaba ganjawulo gati gava ku soose emu naye amatabi gaki kati soko tumenyera amatabi yago gegaluma kati bagamba baana kubanga ku mwana oyo olina oba osimbye emirandira ojalwana n'omwana ng'akuze ebyamuteekebwamu nga muto tojja bibujjamu tosobola kubanga omwana omuto obwongo bwe tebubaamu kintu kyonna buba vagin kati buli kimu kyalaba akiyingiza ate akikwata naye tugenda kujjawo kati omanyi tuba tufunye abaana tuyitawa wanu tulabe amasomero ago tugayingiremu kandi tuli ku kya biri tunabyogerako la ngambe tukwata kyabusiyazi tukwata ku kyabusiyazi amasomero bano abaana gye bagenda bano abaana gye basiiba kati ennyo obudde obusinga bubeera ku masomero sister ne brother babeera busy baba banoonya bayiriba banoonya sente za school fees z'abaana era system yakiteekawo nti etya ffe we twakulira edda nga taata anoonya fees na busente obutono obubeezaawo ewaka emmere agijja muki mu nnimiro we mulwala yesi bubaawo obusente naye ate ne mu nnimiro waliyo omululuuza waliyo biki basobola obiyenga n'onywa n'okola ki omala kulemererwa omala alemererwa ne bakuddusaako muki mu ddwaliro kati nga muzeeyi yesi akasente akeetaaga naye tabeera nnyo ku pressure wabanga anywamu kawalagi agalamu kalwa ggulo kokka ajja kunywamu okategedde kati ffe system yatuzimba nti tetulowoozaako kimu sente ekitaaliwo luli nga si kyangu kya kema muntu kati sente lwasonga buli kimu kya sente mubeera ku muzigo nga muliwo abantu 10 amazima Katonda mu ggulu nga wofunako kwaba abali ku mizigo n'omugamba mbuulira abaami baawano bonna amannya gaabwe nga tebagamanyi kubanga bakeera kuyitamu buli omu akeera ayitamu era covid ono yabagattagattamu nga bakeera balaba amasavu ku kkubo okategedde okitegedde nasanga omukazi ku kkubo nga bambi ebigere bibiri nga kitula olwo gwe nasanga atudde wali nga bamwegayirira asituke naye nga ate eyamwerekeddeko batambule okitegedde naye nabadde abeera mu kikomera kati covid yalinga lwasomera mwakeeranga kutuula awo
kati wesanga neiba obadde tomanyi ogamba otya neiba yatekanga katebe kera kwotakasana ate olweggulo saa 12 n'okuba oyingi webale kati sisitimu bagituteerawo nga tulowooza kimu sente landlord wa sente emmere ya sente obujjanjabi sente okwambala sente buli kimu sente kati ng'obwongo bwonna sente teri alowooza era abantu abasinga bo balowooza nti sente ye buli kimu towulira nka aboogera ebyo gwefuna sente obulamu bweyagala funa sente obulamu bukunyumire kati weesanga nga omwana myaka 2-3 mutwale mu simaya dekeya abeere eyo tuwe tukole lwansonga ne maama gundi maternity leave gye baamuwa ya myezi emeka 3 giweddeko ku mulimu bamuyita bamwetaaga tagagira namwana oba toyagala tujja teekawo omulala bakujjako omwana akyali muto webale gwe buuza oyo atulaba omwana we yayonka paka ku myaka emeka kati then womala okweddamu owo wamuyonsa paka ku myaka emeka olwotulire n'ensonga kiti wamuyonsa paka ku bbanga kati ekyo nga weekiri abaana b'ennaku tetibagala kusuula mabeere gaabwe anti kyekyo lwaki ozaala alina osigala ku mulembe anti lwaki ozaala katuzaala tebakyayonsa baana saamu kino nankyogere bandinyiize naye omusawo mwe munoonyereze omwana okukula obulungi n'abanga alyoka alina kuyonkera bbanga ki ekyo mbalese bakyenoonyeze nja kukyogera bagambe nti nkisusa okitegeera abaana badanga lwayonka ebbeere kyola bategeeranga entegere bayanjawo ebbeere nga lyaliwo omanyi okubanga bakutuma ne ku luzzi nga mama nekute ku mazzi ompe ku bbeere naye buli akadomola nakuwa ku bbeere kyola entegere bayanjawo kati gwe okimanyi gwe omukulu amata ge bagakuwa toganywa osobola okuganywa naye gwe lwaki omwana gaba awoomerwa saamu otutte wala kale beddemu eyo ntutte wala so kati sisitimu ngikulaze ate otufunanga ku budde twogere ku sisitimu kuba sisitimu yeri mu kutuvuga kati omulabe yasooka n'azimba sisitimu nga tulowooza ku ssente tulina budde bw'abaana naye nga tageti ye y'abaana n'atujje wali omugaso n'atuteeke watali mugaso obeere waka ng'omwana amanyi taata anko waliwo ajja omulala anti takulaba ojja yeebase ofuluma yeebase akulabako ku Sande ku makya ate nawo n'oyitamu so kati omulabe n'amanya bali mu masomero era ebisiyaga ebisinga abaana babayingiriza mu masomero amazima gali nti bayingira mu masomero ebisiyaga ebisinga kana amasomero ga single schools wegati ago single ne mixed bagayingidde nago eri mu single bamalirizayo omwana asomera mu single school olina obanga omwegendereza nnyo ng'omulabiriza nnyo avayo n'agazezeze galina ovaayo kyovula abannaye mbagamba kubanga nze kambabuulire tukize tugaane tuli mu mubiri bwe kiri omwana waba avubuka puberty teenage gundi yaze ezo aba yeetaaga guidance naye wadde omuwa guidance tekijjaawo nti omubiri gutandika okubaako bye gubanja mu Buganda wano kibayita okubuulirira omwana weebale katolina mumubuulirira ng'akyali kubanga akakyama amamera bwekagolola nga kagizeemu kabalo kabuki kalina mmenyeka kaba kalina mmenyeka kalina wagala amasomero ekyokusala wagala weewalala church ye kanisa ate wenjogera ekkanisa nga sse bonna tetulekedde kantu konna abaana babainitiatingidde mu bisiyaga nga bayita mu kkanisa tomanyi ate mu kkanisa kisukka mbuuza lwaki nti mu kkanisa okimanyi omusumba ayogera ekintu ne batabaako abuuza
lwaki akyogedde naye bakola bukozi kyayogedde. Kituufu ekyo kyo kiri kubanga n'abasumba abamu balugu weebale ng'akozesa kyalina n'abaluga n'abasiriwaza weebale. Kati gwe weebuuze gwe omuntu omukulu ategeera Katonda omusumba wakugambira nti genda oli omuddo ng'otegeera gwe omukulu genda oli omuddo ofune omukisa ne mwenna ne mufuluma ne mweyiwa mu ttale ne muli omuddo gojjawo amanya aga nti omwana ow'emyaka 7 ku 10 nti y'anaaba n'amaanyi agaresisitinga omusumba kyamugambye tasobola. Tasobola. Kati ne bagamba jjukira target y'abaana be baagala eyo kyo mukimanyi. Kati basooka ne batukwatira mu ssente. Kati ne bagamba tetutya abaana baabwe ssente basooka mu ssente. Genda mu masomero. Ngakwa mu masomero tugenda tuba tuli mu makanisa. Weva mu masomero baddawa kanisa. Naye ate kikyogera kituufu. Omwana tasobola kusoma nga tayingidde kanisa. Okategedde. Era tasobola kuba mu kanisa nga tagenze ku ssomero. Naye abasajja bano nga baabala babala. Fe abalokole fe abiteekamu ebyokuzannya. Saba munkubuulire. Haliwo ebintu by'owulira nga mu butuufu biringa ebituufu biringa ebitali bituufu kubanga amazima gati bw'obigatagatamu gwandaba onoonya ebintu bisatu ebisobola kwawukana ssente ekkanisa n'essomero. Okategedde mubeera tuli tuti kati bamanyi ekyokuna ki gavumenti gavumenti gikozese otya leka epromoting ennyo human rights amateeka aga amateeka ago baziyita eddembe ly'obuntu erikuweebwa ssemateeka ery'obwebange. In fact eddembe ly'obuntu ne ssemateeka ndooza si yerikuwa bawo osoma human rights ozaalwa n'eddembe eryo. Eddembe litya Sam? Ozaalwa n'eddembe oyina teri muntu alina kusalirawo kikyo ky'olina kusinza. Ekyo kituufu. Eryo lya buntu ssemateeka si yalikuwa. Eryo mbu lya buntu gwesalirawo ky'olina okusinza. Kati okujjako ensi ezimu ze ezasalawo zo nga zijja ne zikugamba totunyumiza lya buntu olina kuba muyisiraamu. Tulina kugiira ku shariya lo. Ezo zo weeziri. Teziriiwo ensi. Bakunyigirawo woga. Neryo liba lya buntu. Wane waffe. Tebakusalirawo. Oba oli musamize beera. Era oli wa ddembe okuvayo n'ogamba mukulu ndi musamize teragenda kukusiba. Ne bavayo ku TV n'ogamba naye am proud musamize teri ayinza kukola ki? Tayinza kukusiba. Naye n'ogamba nti nze ndi Muisiraamu teri ayinza kukusiba kubanga ekyo gavumenti ekikola ki? Gavumenti tekulinaako buzibu. Tekulinaako buzibu. Era senga gavumenti ejja n'etandika okuliyingirira ojja wulira mbu abalwanirizi b'eddembe badduka mu kkooti ti gavumenti awo toyinaawo buyinza. Tobiwulira olinyirira eddembe ly'omuntu ly'abantu olina owagira ky'oyagala kyonna. Kyo kibasomesa. Okitegedde kati bakuteekamu kiri okupuushinga bakipuushinga omwana omuto alina right to education olina omusomesa ateeke. Kati gwe kale omwana atuuke nga gwe yalokakasa nti omwana oyo wamuzaala wuwo naye wa gavumenti atuuke mu tayimu esoma kogane musomesa anti banayiba bakoloopa weebale naye ng'omwana wuwo tetagondi gyebali omwana nga tannagenda kusoma batandika bati akutunza embuziyo okyamaani mwana we tasoma. So oyagala toyagala omwana alina okuggwera mu ssomero obaki kati ekisembayo ekyokutaano kozesa media system ngane
ate byonna tuba tugenda byogera ku budde tulina twogerako kano kikwata ku kyakyawo kigendera tunafuna time tulyogera ku birala badde kyensaba kati wakati nkulabye information ogirina nja kuddamu nkuyite otandise ebintu nja kuddamu nkuyite bajja kugamba obudde ku mulamwa sinava ku mulamwa tebina ebiyambira mu bw'oba tebikuyamba funa wali wonyiga vaako genda tandise ofuna amalala no kubanga nze nina abaana 7 kituufu abaana bange mbaagala ate nyina okubayamba nga obudde bukyali kingaza ki okumanya abange nti bayinza okuva mu buzibu ne mbayamba abasaamu ne sibayamba abasaamu bagenda kuma bayigiriza abaana wekiri so tuli mu kuyambako kwabo abawulira naye nga tebamanyi n'abalaba naye nga tebakolaki nga tebalaba tulina omusumba kano kankakuwe katono nga ogira tulina omusumba wano wali wano e Uganda omanyi bano abaana abajja ku kyaki nga beetaaga obuyambi ng'era obuyambi abusobola obubawa naye nga yeefaako nga ye omuntu tebimukwatako aziro nga zifamire ye eri happy abaana ye basoma bali masomero ga bbeeyi mmwe tabeetaaga nga kiki eki abo abasomesa prosperity gospel musobola okutunulamu mujja mulaba sijja kwogera linnya akati munnange ono obukyaluziba omwana we akuze amusomesezza na bulaaya muwala omwana ng'afuna olubuto lindako teyalujja bulaaya yakoma wano ku butaka wano Uganda nga nnungi mbuuza baani abamufunisa olubuto bebaluwa bali paati y'abali baatayambanga bakireereesi talina gy'abeera yeeyiiya talina naye kiwala baakirabanga sumba olw'okuswala omwana yamufulumya eggwanga ali bweru kubanga n'omuwala abali mu guruupu eri ono gye yayisangamu amaaso tebaamukozesa omu kati takakasa taata yaani nenaawe ate nze nkubuulira tewanganya nti ndi munnamawulire oli munnamawulire bamanyi ebintu byamu ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.